Abasibe 12 abadde batambulira mu mmotoka ekika kya Wish e Lwengo ng'abadde balina gye babatwala okukola emirimu bagudde Akabenje babiri ku bo nebafiirawo. Abasibe bano bamukomera e Lyantonde ng'okusinziira ku batuuze omugoba w'emmotoka eno abadde avugisa kimama nga bwayagadde okuyisiza mu kkoona obuzibu bwe buvudde. Emmotoka ebadde kuva eri abadde ku sipiidi empitirivu kyekivuddeko obuzibu bw'emmotoka okugwa eyo. Agezezaako oyisa tuleera mu kkoona n'alemererwa n'agikuba ekifumvu. Waliwo omusibe gumbadde mmanyi bakedde ku makyamba batwala mbayimirirako wano ne batubuuzaako tugenza okuba nga tuli awo nga tuli wano ku ddwaliro ng'abamu babakomezaawo babiri bafiiriddewo. Tugenzeko ku ddwaliro e Lyantonde abasimatusa Akabenje kano gye batwaliddwa okufuna obujjanjabi okulaba embeera nga bweri kyokka nga abasirikale tebatuganya kukwata bifaananyi. Tulabeko ku basibe abasimatusa Akabenje abatwaliddwa ku ddwaliro ekkulu e Masaka wabula ng'embeera gye balimu tewoomye nnakabululu. Abasibe 5 be bali mu kufuna obujjanjabi ku ddwaliro e Lyantonde ng'abalala bajjanjabirwa mu ddwaliro ekkulu e Masaka. Ndi wano abamu badde mbamanyi ndi mu kunyolwa kwa maanyi. Abavuga ebidduka nga nze tukendeeze ku sipiidi tuvuga bubi tulifuga bulamu bw'abantu be tulina. Omwogezi w'amakomera Frank Bayini atangazizza ku nsonga eno. Abatwaliddwa e Masaka ye Tumusime Amuza ne Kasebante Kuzayi. Ate abo abafiiridde mu kabenje kano ye Insheme Willy Elias Regan ng'avunaanyizibwa omusango gwa kubbantu ne Kaggwa John ng'avunaanyizibwa omusango gwa kubbi. Omusirikale omu yalumiziddwa nga bamuyita Asingo Emmanuel naye teyalumiziddwa nnyo ali mu ddwaliro e Lyantonde. OC teyagenderedde endagiriro omukulu w'amakomera gye yawa ya 2017 nga January ngeri ky'abasibe gye balina okutambulizibwamu. Naye ekibinja kyaffe ekyaba inspector kigenze ku ground bakole investigation bwe banaaba bamaze era bwe kinaasangibwa nti OC waliwo ebikyamu byakoze era agenda kangavulwa.